obaire bino tubyakudondowaza obaire otya niwankobera ngoli kutakana ngokatakana oli kutakana obigemereye alanihuzisha nga wakitebaza mama nga wakitukubira ngalo mama naye gaga namwebaza iwe muna bino tibyabuwire mulamu tukubita mu bwire muno obaire otya baba bino tibyamandu mulamu tubise emandu iyo obaire otya kino kirekawo abatokomosi b'omugambo ayi kisaadde iwe ongwiremu omuntu agoyingewa kaliwa Alani simanyi lusoga naye ngenda luyiga kubanga obanga already oli queen mu bwakabaka bwe busoga you have to learn all the languages you know. ani akoba Alan obona bantu bangi ino bayogera ebintu bingi ino ebintu byanuma ku mutima bayogera mukazi wange ebigambo mbwate mboyenda batya what as if people had an opinion of a wife I should get ngabani ochega Alan chankwata nekintuuza nakola ensobi nerabira mu abanzimba nerabira abantu benali nabo mu ntandiko abantu abali bangemereire abantu bange benatambula nabo mu lugendo luno okitegeera najja najema following the mass media nerabira okuba omusada nganze oba ontegere baba wange muna nabula kuba nino okusanyusa bano abantu bano bo babiri muzeyi babiri Alan obona nga niko bino ebigambo muganda wange ngatika abantu wamwe bamulikoga bino by'abantu ebintu bino byantu am depression that they talked about my woman bayogera omwana wange basonsoka ebigambo nakuba bana ekintu kino kyendi mubana nina obuvunanyizibwa mbu waliwo omuntu yali antekere mukazimu nja kufumbirwa ono
bangi no bembaye nabo bona bambaye nabo babaire balowooza mwana wa mugayiga muna katukozese katuleka awo katujje okitegeere ate wenfuniyeko omuntu wenfunye omuntu ali kunenda antegeire ali kutegeera obulalu bwange ali kutegeera emirembe kutegeera kyenda ate nekira kyo nsonga anti Alani beerabira Alani beerabira era Alani nga bwe bakyogeire that baba wange alina sente tini nze adirina nze nzira sente nze oma nze nandikunonya zeena wenga mbulamu bwange what I'm fighting for nze kyendimu munandikonya family yange na mwana wange kati muna katugetoke bya career because now career is becoming secondary because I have a daughter and whom I'm very proud of and whom I won't even ask a question nga muntu muvuma nga muzamu amagezi ngali ku family yange nja muvuma buli alikwenda baba nga mwana sinabasinkana musinga sinamusinkana Alani nyimbe n'abayimbi bani abakazi I've never been with a woman who has an interaction voice like Grace Can that I'm speaking with confidence byansisanyusa salute abanakisada iwe Omuntu agoyingewa. ayo bona Alani wobanga oyidi haja asumani wandira ngoyidi baba wange bonayo be omwidi alina kampani gyalwaninga mu kibuga muno ebintu byo biidi ebyo byakola tenda nakumana oba atuna matako tenda kumana aye kyendi kwenda okutereeza n'okumakinga so alignment enkize kula media personality bogera ebigambo ngo ali mu rehabu omaja mbino obaja aye nga kyendi kufa kusa mukairo no otegere be tijja kulimba kuba okidi wena okidi Alani okidi wena haja aja akulaga face eyo yaja akulaga muna chona bichobikola mu career muna nzale kuta mu sente muno olina kugobera byendi kugoba which is hard for me as an artist nganzo mwembi I impress my father same time I'm impressing the public same time I'm impressing my family
bali ku amasimu bangi bali ku amasimu baba no kamba toleku bana mule kansoke mbatole ku bandi no kantole ku wani baba wangu. But Alan, on a serious note, Alan, on a serious note, don't get me off page. I'm telling you these words and you know this, I'm not lying to you, my brother. Ebintu binyino bye nkoze nga nsanusa Haji. Nga buli kyenkola ndikusanusa baba wange. Alongside that, tibiri kunkuza, tiri kuva wendi. I'm impressing a man who's putting music into my music. But at the end of the day, nganzo mwembi, am I living? Nino bulamu. Nine isanu. Nzira isanu. Ndikwenda isanu. So this is my daughter that I'm having, and this is my wife. Yanzalira omwana wange munnange. So that is my happiness. Yeah, you told me to be patient. Yeah, on no, baby, by the way, baby namugamba nti munange waliwo deal ya Pampers Uganda ng'omwana we alina ogendayo ALLANCRUZ yantwala era ye yayogera n'aba Pampers ne bampa omulimu ogwo. Baba wange. Nze kyendidi nze ibanga igwamu, like it has been so long Alan abada kwa nange. Nga tukona stunt ku stunt ne Haji. Stunt. Gira woti. No. Alan, this is my life. Alan, I'm trying to be a man. This I'm not impressing any Ugandan. This I'm not impressing anybody. I'm impressing my soul, knowing that nina katobula mbwento nzeo. If it pains you so hard nga chikuta wanya mutima wangu olieyo. Tifa oba mulina sente, oba mulina chi, I don't care about that kind of woman. Mamirira, daddy, mamirira. I know. Okuzala kulungi, Alan. Giving birth is nice. Wanju? Alan. Abaliwo ng'omukyalo n'azaala bajulira. Alan, this is not entertainment. People may think this is entertainment. This is not entertaining people. No one is entertaining anyone here. Obona Alan ye oja wayenda abantu ye wakola buli kimu nga kyosigayiza ogaba. It is only giving out who you are. The only thing to give out is who I am. Nze nganze nikana kasoga muna banza la buso mvabula ne news kwe ana impress. This goes not only to the people, even up to my family.
Ochibona Alan mubaire kuva mu ntandikwa nga mbona bino ebintu ndikwenda obuze Frank Aja live mubaire nga shooting ati no videos nga mubona ekiroto kyange ngeje ndi kigoba dating rumors with Lydia Jasmine tuvile mu Lydia Jasmine tujire muzaya toto basibye kwa abakazi abakulu nga even I've never been with they have never been given time they have never given my lifetime. They have never given my lifetime, Alan. And this woman comes along and she gives me time. Ampa domwana byogeza mullo. Bamekabe njakade mu kibuga kino. Bamekabe njakade mu kibuga muno Alan yenga nemba ne lupiya nga tebana kibanziza mbula muwanga nga bagala kundeka nga ne mufu. Mazima. Bamazina abasanyusa kuva kula paroni njatujuga bine ebintu byavira nga tunokina brand ya Prince Oma. Buli mwagunywedde manyisa nsansi bameka baliwo ati ngambye omukulu salo ngampise nze kweboniza biki nabone essimu teyitanga namu. I want to be honest with the nation. I'm being honest with the nation. And whoever loves Prince so much in Ochogiza Mullo, if they're still loving me, Mullo Chibageno Funa Muko, this is me. Yenzo no Siripunda Alan is spending over billions in my music. Billion vakubino batengeza simanyi abayimbi balala sira sina muyimbi gwe nnumba nekino njogera ku bulumi bwange bwentadde mu ndongo yange in my lifestyle and along with my career waliwo omuntu yali alimu ndi muntu nange njagala mwana abuutabuuta njagala nange mwana akubako n'agamba ojja kuba okay. Alan Bakoze abo bagay ani who bogere echo Plus mingo line grace bukimu kigenda terera. Mutabani wa mugagga umanye ebintu bya grace bogesa they have their local mbwate kati Prince Oma bekotagane Grace Scan mwabansimira ku opinion abantu batya abantu atabambe mullo Alan mu bantu ababi abo babi n'akantu kaabwe naye abantu balungi Alan kubanga era okubeerawo ffe kyetuli right now bantu era okubeerawo Alan era okubeerawo era bantu si buli omu mu bantu mu babi ne mulimu ababi Alan mulimu ababi Ochagede kubangira munange no one right now wetuli in our juncture standing near this couple me and my dear people waliwo banga bemitima oba kiki I don't get it. I've done everything man. Alan ntambuda amawanga mukazi wange akyusa passport nange nkyusa passport tutambude fena for this music. And then at the end of the day n'omukyala ankuma paka mu buli omunnondere. Abantu bere fair abantu bawulira emmeme z'abantu balekera okwebuzaabuza ebyekiyayi.
Yes, sir. Bawedde. Yo, My daughter is here. Hi, Virota. how are you, Gracie? I'm great. How are you? I'm okay. Oli bulungi dear. Ndi bulungi mpozi ggwe. Ndabye bambi requesting nga nengamba kankukwata omuyimbi waffe ate nga nkwagala nnyo ne Daddy Simba akwagala nnyo bambi webale kujja ku live yaffe. Omukulu we balikola. Kale ssebo Alina Alan olina vibe leero batiti. Yali Simba. Naye nga Mami Simba njagala muwandikirayo akayimba. Tosala mugambo. Network. Kyaka network. Nze kwendi. Kyaka network yekyanzi. Ndi waka. Naye nga oli steady. Upendo. Ye kapo gye tulina wano kati e Kampala. Ye kapo eriko.